Story time. Omukazi yakoze baby shower n'agitegeka nga ya mujjawe, mukwano gwe, closest birthday we yafuna olubuto. Story time. Katutandike munnange tuba tuli awo nga mukwano alina omwami omulungi banaye musanyu wa Kaswahili naye tugume. Munnange nga mukwano atwala bestiwe nga mugamba I'm going to make him my husband to be. Engeri gyetandisa okulaga emikolo giriyo nga 12 March omwaka ogujja era nga bomanyi ffe tubeera waawo bakalabala bafe abategeka emikolo kati bubeera n'emikwano gyate gigenda okukola emikolo gikwesiga nnyo. Oli bwe yatulaga omukolo teyatugamba mwami yani naye ng'olwedde ali lubuto nagamba naye namugambye mu March bw'aba agikola kubanga nja kuba maze osumuluka nga n'omubiri gutandisa okukola kyokubumba okuddawo. Tuba tujawo nga batugamba emitwalo 7 ejja baby shower nga tugiwaayo. Baby nga tutegeka baby shower nga tukateeka wali tulese ebiraba baleeta pampa baleeta buli kimu. I'm telling you nti omuwala yakuba ku munene amugamba honey you're pregnant. Can I see the baby daddy? Can I meet? Nga mumanyi rules z'abawala. I have to see your man, you have to see my man. I have to see the baby daddy, you have to see the baby daddy. Bwe batyo. Nga tamulemerako nga mugamba no baby we no dawo nze nkubuulira amazima ojja mulaba when the time is right. Namugamba omwami ali Netherlands. Namugamba naye olubuto nga walufuna oti siwulirangako ngo ngamba ngenda nona mwami wange wawawa. Natuuka nakikaka nakima amazina agamba kati kambeerewo nga kyali anti nento nga amuwerekera ng'ayinza n'okusaba omwami wese. Namugamba hani mbadde nsaba y'emitwalo 10 enkya ntwala gundi mu ddwaliro nga bwe kiba ng'omusajja azimuwa nga bagenda tutuka ku baby shower ebigambo bwe bitandikira okubeeramu ne question marks entonotono. Omusajja yeddira mbogo olwamala tutuka ku baby shower omwana tugenda batumita amannya tebyabawala bye tutijja nga tubuuza amannya omwana nga tatugamba ng'abuuza mukwano gwe hani bu poza ab'embogo batera batuuma amannya tinagamba did you get a mbogo man nangu wange wa mbogo. Oh my god tutandisa okuwaya amannya tugawaddeyo tumaliriza okugawaayo mikwano ebyembi bisekera nga buli omu atandika ye how come bali so close. Kyekireeta omuntu okubanga buli kimu kikwatagana. Omwami buli kimu oli yamugamba n'omugamba mpaka ku namba y'omwami wo ko enamba y'omwami wange bw'ogisanga nga yeeyo teyafuna amagezi n'asinika mayi nagamba ne bannange oyasama. Mikwano olwamaze okusumulukuka ono atwalayo ebisooka bamusabye simanya baby receiver byonna bitute mu ddwaliro buli kimu addayo ewaka amugamba kangende kubanga basaze musale kangende netaaka monde akaboil n'ebirala ndete nebyesireese addayo eka akomawo. Habi bulijjo atanyega kintu kyonna ku mukwano gono nze mukwano gwe simwagala ayinenera nyo nga yali mudala namugamba how did you know that she gave birth and how did you know that she's here? Okay, you can know that she gave birth. How did you know that she's here? Mweno wadi nga tonkubidde ku simu. How? Ko yeno simanya bwoba towunyiriza simanya tolaba simanya oba tolaba towunyiriza ebyo bwe biti ebyabagandaganda byebeegiza. Namugamba mukwano ono ojja kuŋŋamba lwaki tewakubidde nze okumanya nti ali wano. Nagamba wait have you guys been talking nga simanyi. Sajja teyanyega nagamba kasita mbalabyeko n'okusumuluka amasumulukuse bulungi n'agenda nagenda otunuulira omulwadde yakasumulukuka mbw akulukuta otuzigo otw'ekisiru sire namugamba ate okaabira ki kwenaffe ngomanyi bw'oba oyita bulumi ng'ozaala ng'omwami wonsalewa biruma omwana ntandika okubeera sensitive about it but she couldn't even nga tasobola kulowooza mu bracket nti omwami ono asobola okuba nga actually nga tasobola kuba nga alowooza baby daddy. Bamaliriza basamye abaagenda namugamba naye hani olowooza by March naaba nteredde bulungi omanyi omukolo gwange I want to glow njagala ndabike bulungi njagala mbenga omubiri guzeeyo nga baby fat yagenze koye ojja bawawona da nga buli kimu kitambula bulungi. Mwe guys omuwala abaana atera okunyuka essimu neekuba nga kuliko baby daddy n'obutima akwata essimu ng'eddoboozi lyawulira lyeri omwami w'ewaka. Sisuubira nti ne kati akyayogera yakaabye n'akaaba naye nga tewali kikyuka. Nabuuza omuwala tell me the truth. Omwala namugamba the truth will come out but I made a mistake. The mistake could be
n'asirika. Omwana n'akaaba addayo ewaka abuuza omusajja, tell me, I heard your voice, it's your number, I checked. Ko omusajja, nze nteesa wandigumye n'okaaba ne kiggwa kubanga ne munno ŋŋenda muwasa. Bwe nkubuulira nti lekeraawo okusembeza abakazi ku maaso ga bbaawo ojja gamba nina olutwe, obuswayiri bukadde, otugamba ki? Naye abawala women they're so desperate. Nze nina kikwano kyange kinenenene kiddugavu kiri desperate.